Galabi mugobi. Gulu yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka. Leero akedde kuzisiba. Kati mbadde nzigala ekinabiro bwe ne zingoberera. Akozesa biki? Alina ekivere tukiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki? Ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera. Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo. Buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba awantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Zidden Tile Center ku noti 753 noti 65 28. Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okozesa enkola ya tap send enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono naye weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obaoli. Kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Shukra Herbal Solutions Katwe faba akubuka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde. Tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala. Tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu. Tulina eddagala lya kabotongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala. Tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke. Tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu. Ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ez'enjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment. Tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga. Ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa. Tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo. Kubira aba Shukra Herbal Solutions Katwe ku nooti 751-84-43-14 beba Shukra Herbal Solutions Katwe. Mama nyabo Makezi Pro abakubyeko Samacheyo Festival esokende ddala wali katikati Lugongo nga 16 Desemba okingira mitwalo 2 VIP mitwalo 10 VVIP mitwalo 2 emeza ya milioni 3 zokka bwe bavaawo bazze Masaka nga 3 ku Lason Gardens tugalewo omwaka jangu elele kubyana nkuba kyeyo n'ebyuma motoka beyi Welo Goldwear Culture Lydia Jasmine Gravity Mtujo B2C Zahara Toto Khalifa Ganaga Dax Vibes Fire Rota onaba artists ba hip hop abaliwo Maria chakulembede bakomera enzibona ne batikitoka nzibona mwebali abayimbi okuva ebweru Junior Mukabya asaba kulendongo ye aberekedwako banne bonna okuva South Africa na Makaka Dondada Akramo DJ Ravi DJ Classcom DJ Salimax DJ Choice Samacheyo Festival yungude kasha de banka n'ebyuma bye byonna eminyango gigulawo sawa nyezo kumacha bino binayo zikikidwa Makezi bad. He can't be doing that. I know him, I know his father. Actually, that way they have money. Yes, they have money. And then Aisha. But how can they be doing that? Is the father aware? Tata woman in Zaria aware? Determina de chikumi chemufunayo. I think olabo yo mzee tituteka wana tumalega chireke okay kale that is very well other one but you know it's chewonyisa why bintu byansi byewonyisa kule scan naye kuguma kuloma na wanze bile sesijja bigenda munyo naye nga I think kiba kyabuvunanyizibwa amid all the challenges people can go through ate omwana n'atabonabona. But me and Grandma are very okay. In your birthday, we're gonna celebrate that. We're gonna go to Nakika. Regardless, we move. Fix my heart when I didn't naye Yasanyu ngemize jakola mizibo kunyonyola teira ngasibya kumoto
kati ndya nene bakawenjagalira kyali kizimbe kyali kyakula nene byambera sichaguya eksi wanta masiri kudira kati ndi single and ready to mingle neagala ndi single and ready to mingle neagala ndi single and ready to mingle neagala single kati abali mulavu balabira mukamuri sawa yonna mujjajja ndi kuba kiri mulavu kizukusane naiti byetaaga mugumikiriza omukaka mwatawuliriza ebifuga tatalingiriza asirikane bavuma kati ndya nene bakawenjagalira kyali kizimbe kyali kyakula nene byambera sichaguya eksi wanta masiri kudira kati ndi single and ready to mingle neagala ndi single and ready to mingle neagala. Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Abasajja bange aba girls sports betting batumidde kobana kansubire musibe emipiira naye bwoba osiba emipiira nga bwe bagamba do it responsibly. Ojja kwagala okwate fees z'abaana oziteeke ku England nti eneekuba France ng'ogezesa olw'okuba Rashford omulaba ali ku form bajje bakulye fees ate abaana bo basikire ebisiimuula. Anyway, Kasuku okukuwaza bbanga semanengene ndi wano ku Devana kafo k'abaganda bange lwakuba ndudde obbalaba naye nga baganda bange nno ddala ffenna tuva mu Nnaalongo bwe tuli akafo kano bagambye otera okujjawo wano n'owagira mbawagira nnyo bange nange baganda bange of course so osobola okujja wano n'obeerako wano ku ba area osobola okgenda waliwo swimming pool ey'abakulu n'abato tuli mu kuzimba sauna wali ne conference facility ayi tulina n'ebisenge room ne massage so osobola okusalawo n'ogaa nti tuli bulenga bulaga wano bulaga buloba era ekipande oba okiraba ku kkubo Devana Bar and Restaurant lwakuba ekya Bar and Restaurant gyakiveeko Devana Lounge Devana Lounge and Hotel abantu wano waliwo obusenge bulungi ojje eno Grace omuntu n'akunoonya ng'oli waggulu mu kasenge awo music ayimba ate ne room erazimanyi lwakuba nti room azimanyi just gamba nti ndi neighbor mbadde manyi nti oziyingiramu ne zidde okunywa naye okutali musango kubanga olina emyaka 18 n'okwambuka so oli wa ddembe okukkiriza. Anyway, so pass by Devana Bar and lounge wano bulaga bw'ova ebulenga n'osigala ng'ojja ovuga maaso nga tonatuuka kidda ku Forest Park ojja kuba obalaba awo webali sibe kiri ya naye ng'enkuuka vimba nga 31 naye etuuse bakuwadde kusente z'enkuuka promota w'enkuuka kyaliwa tebanakuwa ku sente luba ngenda mugamba infact yeetaaga gamba luba omwana nomuweeyo ku sente ajja ayimbe mu nkuuka sibe kiri nga 31 kabaka agenda kubaggalawo omwaka ng'ate aggulawo omupya enkuuka bya bimwe biri vimba lero yesanyu etongole liggalawo omwaka entiko Yasanyu tugenda kwesasuza emyaka gyetumaze ng'enkuuka nno ennyonta gye tulina ogimanyi amazina gaffe gali mu biwaddo tuggalawo bya bimwe ebi ne tuggulawo 2023 abayimbi bonna bakomediani bonna badije kasigaze n'omu ekigwo children's park weri ebyesubo by'abaana bibouncing castles byonna kengula mu lubiri wonna bwakamasi ebirabo nfofoolo keera mu nkuuka onoonya ekisumuzo kya pikipiki bw'okifuna kitwale jangu otambulireko mu helikopta tukulabo n'embandi ku makya lukoba ku lukoba tunyanyagize emirere ono owulira enkuuka kulya kusanyuka kucakala kuvimba enkuuka
mwebiri vimba mujjadde bulirako n'abazzukulu buleeta ebiwalabi obulungi bunnuma bimalayika ebiwoza lipititi fenamani emmaani ebiwala bijjeemu ebyakola hipsa zagano kubalansinga mujje munkuuka 222 vimba okuyingira kwa mutwalo kumugoka ate abato abakadde abalina obulemu abalongo abafaanagana n'abanene abateesobola 5 zokka vip emitwalo 4 emmeeza yakakadde kamu okulinnya nyonyi emitwalo 4 ekitosibwako kya basafama byogidwa pbs samona products baviation uganda leading distillers fast bridals mtn atolo nebitegekebwa luba events nga 16 that's next week ku Friday tugenda kubeera awo ku katikati Samacheyo festival bakwadde kusereza Samacheyo so tugenda kubeera tulina Samacheyo festival genda obeere waawo katikati mitwalo 2 abasama abadde ku Cheyo from all different places mujje ekintu tulabe tutwala mu maaso now olunaku lwaliro ndine Grace Khan. She was in the news for all the right reasons around 3 weeks ago. Naye ebanga lyembadde mumawulire mmanyi nti okujjako ng'onoonya views naye oliba abakyaliwo osooka n'omuwamuko ka space neyeetereeza kubaawo ensobi zibeera nnyingi ezikolebwa n'olyoka ojjera nnaku zino ngeza nnyo olaba kuba kati sikyanoonya likes oba views. Katonda abadde annyambye ng'erinnya ndifunye nga ne views nazo nzikola ki nga ne views nziyina. Now Grace Khan sooka obuze ku bantu abatulaba n'akuwuliriza abalungi abali kasukulayo wanka Grace Khan diva namnyini wenyimba nga manyi kinti yasinga obulungi abasigadde tundetera nja kufana yezana kyosaba kyenja okubaddale nkowe kunjagalira musanyi nsanyusa obbalaba sosipala mukapira muntego obulamu balabambi mwebale kunjagala mwebale kwagala mukulu kasuku ne mukulu kasuku ate nja kwebaza tumakugala ntuku yetata webale nnyo. Thank you for everything. You're very supportive to my girl and me, my daughter. When I talk about my girl, we have a granny. Mama Aisha ndiwano sense kubala babandi nobale kwagala omwana Aisha Brana Aisha ewaabwe Musoga omwana w'Omusoga. Yes, a proud one. That's why you saw Zari commenting on everything. But I don't know their language. And I'm like Zari commenting on you live and you can call hey man, welcome. I don't know. Owe Musoga. I never get that's so lovely, she's beautiful. Zari waliyogedeko naye? No, really. Wala wakuba mula mu comments sa? Yes, my mom comments now. Okay. Now, so you know there is one thing, ojakuzo nywanyizo okuzayo back in time. Yeah. Na some years ago katongolo yali achari one. Yeah. I think before COVID, when you had issues with Chitonsa, Chitonsa, Koja Chitonsa, but you were really in love with that guy. Yes, genuinely. I do not lie to people when I love him, and when I don't like you, I don't like you, man. I tell you, nigga, I'm in squad. So money we are getting. I told him that never excellent. How about him? Ex ya bera ya ngata ayinza okwata China nnyo kyachi machipia okitegera kyegamba. So naye no daddy zisiri mwalawo oli muwala wange ibwachi oyogera ebigambo bibi nkubulira mazima ato yagala nkulimbe omuntu okay omuntu kaume someone who has eaten ko is not like someone who hasn't eaten ko. Not so. It's the truth. So when you omuntu kazene feeling ze azene nelikazina ate no mugamba nti omanyi we can be friends, it doesn't make sense. Does it make sense for you? You just say no, we can't be together, that's all. Anyway, so madenga anti you, because you know nze nayogera ko ne Chitonsa kati nga nyinyo nyola omuwala atalina buzibu naye oba kiki
atuuka ebintu n'avaako n'abyerabira ne yeecanga wololo kati Katongole twali wabweru wa New Vision wabukedde awo Katongole n'agamba nti atufaayo kitonsa waki omuwala tewamufunisa lubuto kuba ye reason ye Katongole gye yali awa Katongole yali agamba nti woonoofuna olubuto n'ozaala maybe ojja tegeera you have responsibility bino ebyekyejo byobeeramu byani bikuggwemu ate ne mu New Eagles nawulira nga baga Grace Kanya alina ekyejo kingi nga bagamba okyali muwala muto tonnalaba bizibu bingi so tofaayo so kati lengera ate all of a sudden ngenda owulira pa oli lubuto nkubuuza ku chat awo tukyatinga mu WhatsApp owa ekituufu nongamba ndi lubuto nze ne taata w'omwana n'omuŋŋamba era mmumanyi nkuwa ekyati yange naawe gikukomezeewo ati mmadde ngenda kuddako kubuuza nti abantu babulire taata w'omwana so congratulations no ati tunajja kukomza kyonsaba bayagamba nti naliwo enje buli muntu wembeera mu relationship buli muntu abeera ne weaknesses I had my own weaknesses nekoja alina weaknesses lwakuba nti mwenna bwemutakwatagana mulemagana yes because in the first place yansanga nyina omuntu gwe nali nayawukana naye kitegeera nga ogenga omigos bagamba nga nina ekyejo sometimes si kyejo omuntu bw'osooka okubeera open n'okubeera frank abantu bakulanga gwe mbw'oyogera nnyo amazima totya obeera otya but obeera oyogera amazima nga bwe kiri Grace Can is Grace Can me nze wendi oba ndi ntya oba njogedde kyoyeggule togenda kufuna eggule mulala because bw'ogamba nti oba maybe nali migos dadi mbwagaganye nekyejo naye nyini yakinkola lwaki dadi yali anjagala nnyo zinatulanga kulapse no as a dad that guy loved me take it right ne mama Irene atenga ne mama Irene aga omwana omukuze ekyejo nze Jovan's and try the rights one bamze get so I think ekyejo maybe sijja gavu no ekyejo kibagamba yakikola but I'm grateful kubanga nakifunamu like yali anjagala kati laba wate wengenda oba maybe nembeera ate wenali nkyali mu Eagles gye nafunira kitonsa okumanya siri mwana wa ddalu nakwata dadi nenfukamira amasomo ga dadi have a guy and I fucking love this guy nenzija amaaso ga dadi ndekwanjulira kitonsa dadi gwe twogerako ye lutaaya nno bannaye namwagala yamwagala nnyo wamumwanjulira namumwanjulira nga ndi happy okufa nze wembeera mulavu bani mulavu basigirimu era mbasigirimu so nendani kitonsa maybe time netukanga kitonsa kitonsa emyaka emeka I can't tell maybe urameka tuwanganjika tuwabrenga COVID before COVID just ngagenda kutuuka COVID yakolera I think it was 2018 not 2019 no tiyali musajja mubi naye alina issues songa omuntu n'abantu be I couldn't stand that. Mama wange tiyanzala kugenda ngate kugamba waliwo ensobi z'okola nakola ensobi tansati yali ensobi yali musajja mulungi nga naye maybe nga nange gavumenti namulemesa naye yalemesa nsolo bano abantu baba famire nga balina akajanja anti ogambye yalina abantu babakulemesa ng'obakuzaalako nedda mukwano ngambye nti yalina ebibye nange nalina ebyo ngaonoga oli yalina agantu ge nange nalina agange and mu bulumi lwekyo yalina okubreakinga nange oba osanga yafuna n'ekisinga I wasn't worthy maybe his level nekirala nti oliawo buli omu yali amaze okutuusa kubanga kojja yankolera ennyimba he was nice, was a good person yakolera ebintu bingi omusajja oyo I always appreciate him buli omusanga ngamba kojja igwe yes kuba alina byekola naye kati mwogera of course we do
kubanga ne just twakula kwa na interview nganzadde omwana we yajja ne mchala we nalaba omwana naye banna mani mzee nze kati yali azunga kyate tewali tabbo ebyo ebintu ebitu bikwasa Katonda taata then imagine just ategera kati what is that called like so your ex gives birth you carry your wife to your ex with your ex nti mumutwalidde ebirabo oba yali ayagala kujjawo kiri kye bagamba nti omwana owe ngayagala akijjewo nga ne mukyala we waali once and for all. I can tell but what I know about him oyo musajja bange mutima gwe mulungi omanyi waliyo omugagga eyo because I remember naye we yakola okwanjula kwe namukongratulating wagenda n'oyimba sagenda mune nali sisobola maybe kubeerawo sijja kulimba the confidence yosigirina I was congratulating her then okudda obundi kuba abantu bandira bengobanga zolo manyi abannayuganda batuvuga speed aye ne beera banaffe tukola bituli ku mutima bibasanyusa no tusanyusa kuba netwasala okubeera bantu bama naye kyengamba nti bandyogedde agagamba wate ngaebiseera ebyo nalina depression konze kujja agenda okukola omukolo gwe alina omwami misigana mumensioninga linnya we agamba amazima gamba munange I'm really sorry tudde mu meeting eno nengenda kuwasa nga wenjaawo so n'owulira ng'ofa nakumanya nze ensi nagitegeera kubanga at the end of it all tugenda wakatonda so twakyaliwo omuntu kyasobola kola mbu yes depression yo yaddala depression anti ogambye nti you went into depression was because you had ngenda ku WhatsApp mu meetings mwatuuze nyi dadi tomvuga speed anti uliriza kyogambye si bwagambye wamma agambye baali mu meeting zaabwe ndowooza zino ez'okuddingana si meeting ey'okuddingana ogamba nti batwogeremu kati oli maybe gwe nali ntumyeyo najja nangamba gure okyali mu bino byonna naye omusajja agenda wasa kati byagenda tukola ebyokwanjula ng'oli mu depression nedda nali nkitegedde already naye nga nnumwa it is very okay, it is normal. Because you know, unlike most people, abantu asinga babeera tebaagala byogerako balaga we are strong, but you know it is okay. Emirundi egisinga si kyangu omuntu gw'obadde oyagala ng'agenda. Even after 10 years, omukazi gw'obadde oyagala bw'omulaba nga bamutwala oba omusajja. Wabaawo kali akantu. I know. Ate era twegumya fena n'oba okyogeddegira ogumwanyi. So it was really hard for me. It was hard life. Kati nakyali wange awo mwanzi yalijja kusaidia levairene nagure okusinga okukwedda luno lyoli mukugwira wamye wange nali kaawe sijja kulya bingi temewo era abeereyo omunyonyo nangamba Grace omanyi tukalejjamika kyatuwandikira oluyimba kwekuyimba oluyimba lwa silence nkoyo kunjagalira I'm silent akyomyutinga nga I'm silent era abantu bagezaako kugamba nti oba akayimba kaali kakojja twagala bategeere nnyo kuba lwali tukayimbidde ye kamutuula mwoyo naye oluvannyuma I healed awona yani in terms of obulamu bwange covid najja nyesigala gye nasigala kikyali kibi because even ne baminisita babakyawa hapa Grace kati eyankyawa by the way mukootinga bulungi bamujasala obuntu mutege ku TikTok njabako kati nemala maybe I called up with some other person kati mu covid muno mwosangira taata w'omwana yes nemweyagalira ddala njalo mikwano ne tata w'omwana oyo ayina issues nyingi dadi batu tetugenda kwogera manyage but just the discussion because we are now moving that direction mu covid awo omusange mwali already bamukwana
No tunyumya. Tata omwana tumuleke. No, he was a good person. Yali mkono wange nali muyamba ku music studio. Nambulia mu buzibu bwe bitukwatagana asipokwera kyali wange. Then maybe need to be up now. And maybe later binirirawo. Notuluvanyuma nenzala grana. Tulina ekyalo kitundu kya grana. Ye asobola okubanga ye takirina nenze nkirina. Mecha nti asobola nga akirina mu mutima kubanga already erinnya alina omwana wange ebikikasigenda byogera abantu abo si balungi bayinza okwetwala mu ssabo naye eryeddiini Grana Aisha Grana Ilona Aisha eryekika gye liri amusoga mwana mumbejje olaba mumbejje eri mubasoga. She's a princess. Wow. So Kati, that was Nemwan Mzara last year. Yes. She's making 1 year, she's making 2 years. She's making 1 year on Tuesday, the December ngamkaga yincha. Agenda making a mwaka gumu. That your mwana omwera bidala. Mwana agenda weza mwaka. There's surgeon namula mudwali. But Kasta, you contributed by the way. You always okubanga gomne oyera bidala. But I remember, Daddy, you're one of this. By the way, but Panwangi, thank you, Daddy. Koneza oyamani. Now we are calling like Yakola. Tajaka Jugira, Jaka Jugire. And I'm proud of him. That's only one night. The two I am. So first, Kati, Bino, if I you were following me. Nani my inti bath, were we from young your bath that the time? Nedam Neda Yukuba, one of the means of Daddy. Kruanzong. Nani vibes and go, many vibes and Daddy was managing. Kati ningamba umaze mne vibes inkwatira ku mwana wange ennaku zino. Yes, okuba wena muzala munenga simutwala wa Dreamax photographer alina jetenga ngamuzuli taba bulijjo gamba kuba mwana wange ifana noza nengenda ngwa mu mbizo omunyingi omwe yafumiza ifana yo mwana omulungi nduza ninjeko bwangu bwanga mubi I don't know nasuka nisirika nina omwana Grana abadde ki nebagamba mwana talina abiri kyokka dati nali mu ddwaliro dimensioniza nanyo kati sigenda kuddamu na dimension nali byawo mbayobaga kuba gyenze njabira omwana wange dokita namugamba naye engeri birthday y'omwana gyetuuse badde salamusalako nviiri kubadde akola ki alina issues yali azaka balance ate nalina baituwa infection na koza alinga akati na musajja nangane muwala gwe kyenkulabeko kino okuba wagenze nabana muwala angwendekera omwana amita John ali musinya fayo kati nemugamba nina bangu banze winabira bagenda sala omwana wange okumanya kyali kyannako nagenda okumawe nabamusaze eno naye banyamba bwali bamusala waggulu namusala eno ne wano emisonga bayitale wanikika faya nekwata akaliro dokita nagamba bwoba oli omwana wakulumanya nga tumusaze tunoonye emisuwa kuba munene talina eno emisuwa like emisuwa gitubuze otuba tukoze ensobi otuba mudwaliro muzeyi olabaddeko n'omwana nga akulwalirira buli kadde aba mu ddwaliro nga n'emikwano gyo wako ogigamba nti omwana aba bamaama abali abasobola okunjulira ng'owako ogamba banno nti omwana mulwadde nga byakutama olwana ntalo zeeno mpolampola nabanna boobeera nabo ewaka maidiwo yandibadde anti we naninga entalo zamuzimalire eno mpolampola gwe n'okola basimuga nange anti ondi we don't have this Maureen Anthony anti mukulu Jeffrey Utani mukulu mami Irene Amatovu you get ng'olina abantu sigambye nti kyekyo but mpada example gete Vivian Ting omwana kuba obeera n'abaddukirawo ate obeera ne bala bategeera ekyobuzadde ekisabo kyuma get so naye nga basala mwana mbiri kati musayibiri niye omwana onafala budda kiyo kangende ku photoshoot si mu bubi nambo baki singa nti kangende ku ki mbeereko ne ka photoshoot n'omwana wange n'omwana wange kyonna ekijja kijje munenga nkudora mimo mmanyi
Lora mama manyi mchala wale oyo mchala atubereddewo ayina ebitunda egundi z'abaana ne bangende wapa discount yena to bako je Lora nyango beiwa gige ne stereo mchala ya jibanga njira wangu kundi kwa bobu bikeno nga chis posting amwana dreamax amazomu kwali ebifana ndabiko mnena kwa mumbiza abantu ba I don't know abo wange itaina kubira ku bana you are posting jubira kwa mtu abana page where there is celebrity or what mtu posting amwana uwa munzali mzee njoke debo mwana agenda bikanagwa mumbiza omu kalawani ngwa I don't know. I think I'm telling you that Taburema, Kubama naye. Yaja mwana we. Naga beautiful baby. Neke nyinyi ya comment no. Aina ngenenge na kuwene na beautiful. Hakati abantu. Because abantu chebali bagezako vugawo. Ngato mwana wa Rema ze ati nawo otekayo wo bichi. Mwana bansonyi maybe nagwa mu mbi. Neti bansonyi. Kubanga ndi wadembe ne wemba nakazuka mzee. Laba. Ogena kusese status yange nengenda ku Facebook nengenda ku Instagram. Atete munda mu konfugira ku mwana wange. No wa president wangu dene wabani omwana wange. This is my baby I mean. Chibola gena kuma. Era nalaba waliwo blog omuyajja alekana nnyo asma wazine ekiviiri ekikutuse ekikutudde ekiviiri kyange kyolagamba mu kikutuse mwana and this is my baby I'm a single mom and a proud one kubanga ekisinga obwo kumunjagala nnyo omwana sikyo muze bwekiri kakati bw'ovaino gansima wajja n'ekiviiri ekikutuse what the hell is what are you talking about nerekereza akaviiri akalungi n'empa omwana sikyo taata ni kikyo mwana kakati oliwo very smile mwana yenga ine nyindo sima mwana ngakoze eti aba ine nyindo bamekawanda bemuvumye nyindo nenga bakabi basiba mu nyonyi olo munna masaka munange bosigenda ku mentioning ali mwogere nti choze ne Becky gwa mwogere bamuvumye nnyo oyo muwala wange naye katakyava ku nyonyi omanyi nyonyi zaali nyoyo ze situlanga namu omwana wange obuwala oyo bwola bayo nani muwala wange achimanyi bulungi era kyova yaposinga agamba mami wange nebimubuukira agambye otya mami I brought that girl from new peoples museke nkubulira bana abantu balina issues naye nze nga gwe nze kunsobola oba munzita n'omwana wange agenda asigaza ba anti ne ba uncle but I can't leave my car alone omwana wange ye nze nabawayo munene ndabe ng'omusiru nyenjaga nsaba mbeero ekisirusiru kimusuubi. But about grana, the uncle wama benga bila mani. Wamba sika bila continue way. This is not even kabila by the way. I do my best. And I provide for my girl. Abantu mbanda badadi Grace yalaluka Grace akosa drugs. No, it's not using drugs. Daddy wale kwa nganja kukanga wena chabuka kwa. Anna nchina singo kwewe. Wana ngetagenda kuvumwa. Mbira babitia mvuma bazibire ikanalekana. Nena bagambira onja kuno nyakazigo. Gana Uganda ina mateka gayo. Naganda nyenyetondera abantu. Nina ebigambo byenayogera. Ngokugamba nti oba fire musanya. That wasn't good. Nenga buli muntu yenanga avuma grana. Tusikisaza mukikoli. Wabula waliwo bambi abakyala benaga nti mukunda biki mbadde nsaba bambi bamaama munsonyiwe nga bebiddadi baffe nsaba kumusonyiwa that nze neetunda bwali busungu nali nvulira obusungu bw'amaanyi nvira omwana wange nawe tewali kikwetonza no about the other waliwo abantu nga tebalina baana ninga katonda bwe yasalawo kati atalina mwana waki obeera ovuma omwana wa munno gwe Grace kandi sigwe katonda nti gwe gwewagaana okuwa oli omwana sibe kiri. I think I need to be sorry for those but abasigadde bana abaddeyo okusima omwana wamuleke yabonabona omusula akasasiro naffe twalina choices sweethearts twalina choices olwesooka kwata nokawuzunyiri osoogende wa dokita banja taffe tulina baserebu nti badde tulina bangi so okuyamba immediately osobola okugendako but I didn't sajja mu grana
mwagala nnyo. That's the princess of Lusoga. I didn't mind over daddy wa atuko batatuwa ningamba ndi muyimbi nange daddy wa alitukana nalanga yeta gwe mwana we kirungi yali bali muwa aliko mawo kati ningamba kanjiri beno mwana kati ngago very of my brother go manyi brother je namujja gwe amaisene zinamugula yorubaga kinda bakuwe mpapula utegere sente mekaze namugula ebintu ebyo mzee wangu uluso omuntu watu yagala kulekana but we struggle. What it costs. I know you're dad, right? You've been providing to women who together C-section in Jamaica. C-section in Jamaica. Nzero mchala na mugamba wakusindika wakulemera nze mangeza. Kuba sente za C-section yali siziyina. Kigana. Era omukyala n'asindika Katonda n'asaasira n'asindika kigana Katonda yakusaasira ky'obuyogerera naye nze saagala munye kumanyira mante manje namujja you don't know munjogeza naye kyamambo ate biki nti ate omwana yali bwakino naye bonna baba baana whether you push or not obagetayogerwako kuba olwadde obulamu bwo bwabukedde ne kati yatereera Gigi is very fine Gigi byali bimuluma byogambye bamutwala muteeka mu bugondi buki mwamala ne mudda kati wewe nzijira wali ku photoshoot ate bingina zagira kati ziriyo kati mutwala ku photoshoot tuyiyo obuviri nga omanyi mu buli wa dola mwema gambe jiwawa no vote tugire wewe tuti ne tukati mmoja ina na mbili ninga kaliawe ne bisiru imanyi mwana banga lyalwalide ku kitanda I'm sorry you get don't be sorry no nenga ando abekole ebinsiru tekujja bawo nedala bayomze nenga akachoma nani tomanyi banga tumaze meka mudwayo tubadde tutya sente tubadde futwabere myezi ebiri mudwayo ngano mwana angali awo bamita Joan kanyabo nga tekakyasoma kuba kalina okunyambako abakozi bamanyi byabo nitubeera mu ddwaliro netukyagameeyo tufuddeyo tugenze eddwaliro lyawe natete nga bantu bonna bampitako ninga omulabe ate omwana waba tali bulungi otusobola okubeera n'amagezi tosobola kati bingamba musima omwana talina mbeera ezogenda kungamba eyo sima omwana talina mbeera tazirina batazirina omwana wange yazalibwa n'embiri nga mpitire west ate n'ekirala omwana wange afaana kitaawe and we are proud of that ebyokulwanagana n'ensi eno nze nabivaako ddala I don't have time for that kuba kati olwana ne taata w'omwana time etuuka ate mulala bya byonna bizibu byokufula kino single mother bino ebikebe wantuzenyenye I'm not gonna be single mom no I'm a single mom wagana okwegoba ne taata w'omwana why ogezaako naye ogenda okulanga toyita kyokola kyofunamu naye taata w'omwana wakitamuwa buyambi nga te sente azirina simanyi nnyo yadadi omwana tumireke oba mulina we mwagaana okukkaanyiza nedda ebintu byensi weebitudde ensi weeto but we are proud of people like Banji okunshanyingira video graphic and we are good because you know Grace Khan, we may not want to talk about that part, but at some point that this discussion, not simple discussion but at one point in your life you're going to have to face this. Nadabo no tukango mwana ino sasula fees. No, but papa wali okede ko kumajana Yasanyu ekintu. No gamba kakati kino kivuddeko negative vibe against kan ngende maso n'obulamu. I have to support this person, I have to love him, I have to namkumwa good zokka agende katonda wali bamutusiza gyayagala okutuuka ddala bantu yagala okutuuka emmere abitusika ku mukono oba omwana akulatadde muleka Gigi is lovely abitula ebbina wakabi kana kalungi nnyo she's very beautiful looking like the dad
apart from the eyes. Amaaso gange kale kwegamba ne twetulira nangisirika kuba okulekaana olusi kulina okukoma naye nga basinga mamba nga bali eyo baganda bane mukuza abaana bamwe nange no nasooka nedwawo kuza nenda baanenzikiriza nekirala olaba otasonyiwa baby daddy ng'akoze byonna byakoze olwomwa nnyo naye namusonyiwa when I forgave him nafuna emirembe mu mutima it's time to struggle, it's time to look for what and this. I mean, we're good. Tuli bulungi, tweyagala. Ebintu bingi betuseeko tugenda kuvayo tugera anko kasuku waffe atateekera ku mawulire kubanga mune atubeereramu akati tujje ku mawulire mayisi agenda mu buzima blog ovudde eri ofubutuka ebyo sibigendamu kujjako nga muzeeyi bambi has been there kasuku live kati kwegamba I'm so nsiima kakati baganda yange mukuza abaana natali singo ate bw'oba ofunyeyo omuntu omulala asobola okuyambira omwana wo kindly muwulirize kuba muneobuzaala abantu bakulaba oba I don't know basinga mamu bange kati nga nze nafunayo omukulu bamwita ali London mukulu Samuel kuva yasasula bills eddwaliro yakola buli kimu so I think this guy was very good to me. It doesn't matter omwana tiyali wedding nga mwagala ng'obwebambi so obeerawo ng'omanyi obeerewo kugamba totally like obeerewo ng'omanyi nti obulamu tebukomyawo omwana omusita ayina oba olina batambira ng'omusajja agenzi sinayadusi muleka dduka agendere work funa akasente naye tozza obeera wala mukwano nze siri motivational speaker kuba nina kimuli kugamba muki but be strong. Tomorrow is Gigi's birthday. Kati njagala okubuuza Samuel kati yali akwana wa just yajja n'anyamba then oluvanyuma n'angamba ebigambo byonna listened no what is gamba chiyo batwali fena kati muli mulaavu no nedda muli bamukwano just abantu abaagala okuyamba era yeyo gwe tutya mbeera sinaliwawo nengenda ku TV nalabambi najja natubeeramu olwo mama wange ali mu America oyo bana atulabiri mami wange Hajati I love you Caritas Cario Vivian Tendo banange Tendo mkwano alipulesewa Vivian Tendo kamama honestly oyo mwana ye anti w'omwana wange asooka manyi olugamba anti w'omwana wasooka yange Vivian Tendo oyo mwana anti byatukoledde so abyogera but she's a sweetheart, she's a good friend. Yeah, and many people have Jovan Luzinda, Henry Manje, Banji. Gwe bine mbadde sibimanyi byonna ebyo era olina kyongambye wano nga wakatuuka mbadde ngenda nti toyina mmotoka vis-a-vis kiri kyemmanyi naye ntidde nnyo in fact lwakuba nti mbeera omanyi challenge eriwo nti abantu abaagala nabe babeera nga baagala okay abaagala nabo balina omwana there are things that are in between sometimes wabaawo ebintu byoyagala okola ebiri drastic naye ng'ate waliwo omwana wakati awo kati gwe ngagwe omukyala bw'oba ogamba nti ekyo ekya wakireka oli ku mwana wo kiri understandable otherwise it's bad he can't be doing that. I know him, I know his father. Actually, that's where I have they have money. Water mentioning. Yes, they have money. And then Aisha. But how can they be doing that? Is the father aware? Tata woman is aware? Determina de chikumi chemufunayo. Mzee, I think olabo yo mzee titukumcheka wana. Tumaliga chirika. Chireke. Okay.
kale that is very why other one, but you know it's chewonyisa why ibintu byensi byewonyisa kule scan naye kuguma kulo mwana wanze bilese sibya bigenda munyo naye nga I think kiba kyabuvunanyizibwa amidst all the challenges people can go through ate omwana n'atabonaabona okitegeera. But me and Grandma are very okay. In your birthday, we're going to celebrate her. We're going to put a cake. Nga interview lijja nakola leero kubanga regardless remove ba promoter abali ebamyo omukyalo no mumuwe ebivulu nadazi nennaku enkulu zetugenda mumuwe ebivulu n'abalaba video eno mumuwagire music we mumugule abasobola omupangisa mumupangisa sibe kiri nina kusina oludda ofuna n'ennyimba tujja kwogeramu abali obutali ku kamera tugenda kwogeramu tulabe. So naye omukyalo no mumuwagire ba promoter bookinga sente tali ku sente nyingi nnyo asobole okuddeeka bambi awe muwala we balye banywe basanyuke kati enkya birthday muwala wo namuleetedde ekirabo Daddy amuleetedde ekirabo tugendagenda mu mmotoka. Yeah, so but man I'm really happy. Thank you, Daddy. But of course, I know that. Mr. Kasku is a very good uncle to my girl. Get on. Anyway, behavior ya breast cancer nebibuzo bijagala omubuzo ebirala bingi naye amaanyi gampeddemu. I'm really not feeling well right now. It's okay. And you know, the hardest part is you're still very courteous. Yeah, you don't want to talk about it. You know, it's not evident. You know, people are like you. I mean, it's the struggles you go through anyway. So, and it's very good of you. At least gotokoze nga bantu balala kuba fena katinga fena abasinga omwana kukula ate n'alaba ebintu ebityo ekitegeera. So yeah, anyway mubeere bulungi mwera, bye.